Olunaku lwa leero enkoko tugikutte mu mwa okugenda mu bitundu by'e Kawempe okulaba engeri abantu gye bagenda okulondamu abantu baabwe abagenda okubakiikirira. Mu ggombolola y'e Kawempe erimu constituencies bbiri omuli Kawempe North ne Kawempe South. Eno abalonzi babadde balonda ba road mayors abagenda okubakiikirira kw'ossa ne bakkansala abagenda okubakiikirira ku lukiiko lwa KCCA. Okwawukanako akalulu akawedde leero akakiiko k'ebyokulonda kazze keetegese ng'ebikozesebwa kw'ossa abalondesa baabukeereza nkokola okusobola okulaba nga bagenda mu bifo ebigenda okulondebwamu. Wabula okwawukanako okulonda okuwedde leero abalonzi babadde bamuswaba ng'ebifo bye tutambuddemu tusanze n'abo abantu 10 abaalambikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda abalina okusookawo okulonda nga tebannatuuka. Tulindayo ba witness 2 baba ba witness 10 tutandike okulondesa twakafunako 8 gokka. Atandika na 8. Nedda nnyabo tulina kutandika na 10. Abantu 10 babaddewo basobola okubeera ku polling station bazze bayisaawa kitundu 2 babaddewo naye olwokuba nti olunaku lwakola lwakuna bagenze abamu genda okukola emirimu gyabwe. Ku polling station ey'Ewambogo tusanze ab'ebyokwerinda baatuuse dda nga bo mu bungi bwabwe babadde basinga abalonzi. Wabula abamu betwogeddeko nabo naddala abo abeesimbyewo batuwadde ensonga yaabwe lwaki abantu tebajjumbidde kulonda kwa leero. Akalulu k'obwa president n'akabaka ba parliament kalimu emivuyo mingi. Mwalimu okulinyirira eddembe ly'obuntu, mwalimu okutiisatiisa abalonzi, mwalimu ekibba bululu, so kati abantu wesanga nga mulaalo abandi badde bavaayo ku 11 ne ku local government wesanga nga mulaalo efudde. Bagonza embadde nkuyega abalonzi adda ku lunaku olusembayo nakiryalezenze nti bangi bagweddemu essubi mu kulonda. Akasana kabookye enkuba nebakuba ne bakola okusalawo kwabwe nga bwe kuli mu mateeka nga bayita mu kalulu. Naye ne badikira yalinza bakutte ekyokusatu ekyokuna n'abasembye. So kibamazeemu amaanyi. Otherwise akalulu akaliko Lord Mayor w'ekibuga ekikulu eky'eggwanga abantu baali badde mu nnyiriri nga etwabala ku parliamentary ne presidential. Eddembe ly'abantu bwe lirinnyirirwa bye bino democracy byazaala. So kyannaku nnyo okubeera nga tuli mu mbeera bweti. Abantu baali badde bavaayo mu bungi naye abantu of course bantu bali mu kutya. Ku ggombolola y'e Kawempe era nawo wategekeddwawo ekifo awalondebwa era wano mmeeya wa Kawempe Emmanuel Solunjogi walondedde akalulu ke. Mmeeya Emmanuel Solunjogi atunnyonnyodde ensonga eziwerako ye zaasuubira nti ze ziremesezza abantu bano okwetaba mu kulonda. Gye bujja abantu bajja kutuukira n'ekiseera singa tugendera ku nkola eno eriwo kati ey'okutiisatiisa abantu. Okutiisatiisa abantu okwaliwo ku mulundi guli ye factor emu ku factors eziganya abantu okulonda olwaleero. Wabula mu bigambo bye Sserunjogi alaze obwennyamivu nti abantu bandigaana okuddamu okulonda naddala mu kalulu akajja ye kyagamba nti kigenda kubanyigiriza naddala bo abeesimbyewo. Kino ekiriwo kitweraliikiriza naddala ffe abatannaba kulondebwa abagenda okulondebwa ku Lwokubiri olujja nti abantu bwe banga tebalina mutima gulonda gujja kulonda naddala abantu abalungi abamanyi nti tuteeka okulonda abantu abakozi mu offices kubafa abakulembeze abantu batubuuza services kiki ky'okoze mu kiseera ky'obadde omukulembeze kati mu bulungi bwaffe tugamba twagala abantu abalungi bonna bataaninga apo balonde. Mu polling stations gye tusembedde tusanze okubala obululu kugenda mu maaso era wano embiranye ebadde wakati wa munna NUP Ronald Balimwezo kossa Elias Lukwago akwatidde ekibiina ki PFF Bendera. Balimwezo Elias Lukwago. Nze Hasfan Nanvuma wane Kawempe.